Kuna dala bakuba parliament abenjawulo obavuddeyo ne bakinoganya nti omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibo Haburwa twamuyinaako obuzibu n'akamu asigale ku maini akulembera eggwanga lya Uganda. Hamson Obo ono nampala wa NRM agamba nti olwoyo lukadde lulumanya ensonda nga n'olwo kitwali lwaki President Museveni ava ku maini. Zigenzo kwera ssaawa nnyo ez'okumakya abakabadde batuuse era nga babadde bambadde engoye eza kinamagye abalanga bali mu nnyambala eya NRM era nga badde balabise nga bakoye byansusso abasinga obungi bagenze maaso n'okutunnyonnyola ku biki basinze okuba nga basaako essira wano ekyankwanzi wabula ensonga y'omukulembeze eggwanga obedda buli muntu ajogerako ku ngeri ya kisaazisaazi abamu obedda batugamba nti kibadde kituufu abalanga bagamba ensonga eno teyakoneddwako. Did you discuss anything to do with the president's return during this engagement that you had? Yeah, members want the president to come back on the ballot paper. That's what members want. They see their president is still strong and vibrant, and he can still lead the country. So according to members' views and the way you see the morale there, people still want the big man. Yeah. That one never needed even a discussion, but we know our president is still strong, and we wish him well. And that one is, as of now, there is no doubt that 2026 president will be on the ballot paper. Nenga president waffe gwe twagala ennyo tulina essuubi nti ng'akyali mulamu ku ballot paper tukyayagala asigale nga kwali wali nga tunaba ku mwendo osinga naye waba ng'akyali mulamu ku ballot paper 2026 akyaliko ku ballot paper nga kandidate wa NRM. Muhoozi is our son. Muhoozi is a brother to us. He's a first son. So what he's doing, as long as it's not deviating from the principles that I've just mentioned, then debate. The good thing, our leader is in the chair. So he will be the one to guide us on what step to be taken. We were looking at our performance. Yes, we are not discussing who becomes who 2026 because our ideology is clear, our manifesto is clear, our constitution is clear. Who does what and when. Twabadde tukola review okumala emyaka 2 n'ekitundu emyaka 2 okuvanga lwe twaja mu kulembeze kati ebikwatagana n'okulondo kwa 2026 tetwafunye kade kabyogerako kubanga wamanyi oba oli mu gavumenti nze ndowooza nti ekiseera tekinaba n'ate ekikulu mu byonna president akyali mulungi w'amaanyi. Kakati nampala gavumenti Hamson Obo mu lukungaana lw'amawulire agenze maaso n'ategeeza ku nsonga 24 ze basinze okusaako essira. Ategeezezza ku zino ensonga eno tebadde enkulu era bagisinyizaako obusinya okujjukiza bannakibiina ng'omukulembeze eggwanga bwe baasalawo okuba nga ontagenda kuvuganyizibwa. And beyond, we were just reminding ourselves that please, in the Acts of the Apostle chapter this, it says, when the Central Executive Committee of the NRM sat at Chobe, one of the resolutions they passed was that H.Y.K. Museveni remains the sole candidate of the NRM with effect from 2021 and beyond. Ono alabiseeko n'omuwanika w'ekibiina kino Faith Nakute agenze maaso n'ategeeza ng'ensonga era gye basinze okusaako essira ye okulonda bakkomisona nga ku mulundi guno ate akabondo ke kanaabalondanga obutafaananako ng'embeera ebaddewo. Members would want to regain the right to vote those who lead them in parliament, who are not in principle appointed under the constitution like ministers. Because this has been the practice. Singa tubadde n'amateeka eyo bavudde baba kyankwanzi nga bonna bavuddeko babadde beekola byabwe tebakolera parliament budget zonna bagikola nga zaabwe teri kyolaba wano kitambula wano wonawe obeera mu parliament n'amawulire wano badde musaka amawulire wano niye commission erigulidde nnyo balonda abantu abagulidde kwegamba ndowooza bali baagala kuba bali baakola campaign obya speaker. Mu nteekateeka y'emu bakikkaanyiza ng'okusasula ensimbi oba okubanja abantu ensimbi ez'emyoga bwe bagenda okuweebwa emyezi 12 balyoke basasule. Tukyalina endowooza mu bantu baffe kulowooza nti zino ssente za gavumenti ze bampadde mulimu be bawa ne bagenda ne banywamu ne bawasamu abakazi n'olaba nga ssente bazitutte naye tebalina nsonga nnyo enkulu tebalina puroguramu. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Eric Sibalamu Omunyo.